Yes, bagitafa additive yojimbaniriza kade kano mwasibye mutya mwenna muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade batumendeka abali kata ne Saudi Arabia embebaza ne bagamba nti mwebale nnyo kitalo nnyo waliwo amawulire agakawaawo essaawa banga sigwavu nnyo anti budde bwa matumbe budde kiro akyovula banjogera mpola mpola amawulire ga nnaku tamali mirundi asiniya amaze n'afa jukiro namaze ebbanga nga mulwadde ero yabadde mu ICU juga nabagamba ne mbagamba ebiseera ebisinga omuntu okutwala mu intensive care unit ebiseera ebisinga okuva ewantu eyo kubanga jukira omuntu oba okolera ku byuma nakibagamba koko ne mbagamba ewantu eyo tewatera kuveeka oluusi era omuntu waba avuddeyo nga mulamu oba olina okusaba ennyo nakolako covid ne mbagamba munanga amaze n'afa abadde amaze ebbanga ng'ali mu ICU jukira intensive care unit abasawo sigamba nti babeera bakontrolinga wabula biba byuma omuntu obulamu bwo buba butuuse ekiseera nga bukolera ku byuma ebiseera ebisinga jukira ebyuma ngaawo bimanyi naawe ebyuma ebiseera ebisinga oluusi biwanirira kitono omuntu obulamu okola ki okuwangaala ebbanga eggwanvu n'okusinga abasawo jukira biri just biba byuma naye ate wobeera nga abasawo bakujjanjaba bali baba abantu banno naye kakati mu ICU mu intensive care unit biba byuma omwami ono aludde nga asiza ku byuma ebbanga libadde ggwanvu era kandooza wiiki ebadde eweze ng'ali mu ddwaliro jukira mutabani we yavaayo natabukira aba bloggers abasinga bagendanga mu ddwaliro ne bukamera obutalabika omanyiriyo ba bloggers ennaku zino jukira ennaku zino kamera nyingi nnyo ezifuluma omuntu asobola okubeera ne kamera naye nga tomanyi nti alina kamera oli asobola okuba n'essimu nga kwegamba nga kava eriko nga ya kamera nga kuliko kakamera akalikodinga kati blog oyo yagendayo ndowooza oba kamera gye yali alina zino kamera ezitalabika yakakana akutta akatambi n'akatika ku YouTube era ava n'amutabukira nnyo kubanga baali bateeseza n'amugamba munnange togeza n'ojja ne kamera n'olikodinga taata wange kyokka ate oli kye baamugaana kye yakola yajja ne kamera zino ezitalabika n'amulikodinga n'akola kye n'atwala akatambi n'akapostinga ku YouTube era baayomba nnyo n'amulanga n'amugamba n'okumutwala mu mbuga z'amateeka awo simanyibwa gye byaggwera naye nga munange byemuku ebitambatambula kadde kano ku mitimbagano egya social media bagitafa additive UG jukira nabagamba ekyo kyo ndowooza mukijjukira bulungi ebiseera ebisinga ICU sinyangu ICU intensive care unit sinyangu omuntu okukutwalayo n'ovaayo ewantu eyo wazibu kalinga kattiro newankubadde libaddwayo naye akasenga ako kaluumu ako kabanga kattiro omuntu okumutwalayo eyo n'avaayo oba olina okwebaza nnyo Katonda ebiseera ebisinga kubanzi kasana abanga taamala emirundi sini yatwaliddwa mu kasenga ako nagamba bugambi taamala ejjuni alina kwongera mu ssaala kosa ne famire yaabwe yonna okwongera okusaba kubanga byali bitabuse omusajja nga takyayogera ng'awuuna buwuunyi jukira si gwe gwali gusoose omulundi ogwasooka yagwa ku ndiri naye ate teyatuuka mu ICU teyatuuka mu intensive care unit era awo chansi yaliwo gy'ovulaba yawona nendooza mulabe bw'agenze mu ICU tavuddeeyo agenze okuva nga bagamba nti afudde naye ate nga jjukira ekimbe kyamukubakoko ogwasooka ndooza oba mwaka guwedde kyamukubakoko n'ava teyatuuka mu ICU teyatuukayo mu intensive care unit naye guno omulundi ogwokubiri atuuseeyo era avuddeyo nga mugenzi ndowooza mulaba nabagamba nti akasenga ako si kangu okukagendamu omulwaddewo ng'atwaliddwayo oba olina okusaba ennyo essaala ennyingi ennyo kubanga chances ziba ntono ku kyenda ndowooza obaako bana asatu ndowooza kankyogere bwe ntyo kyenda ndowooza obaako ne percentage ya 30 ku 100 obaako ne percentage ya 30 kankyogere bwe ntyo percentage ya 30 kiba kitegeeza nti endala ezisigadde zonna gaba maziga byebyo ebimu ku ebitambula kadde kano banga sigwavu nnyo ndowooza ssaawa ndowooza nga budde nti bwa matumbi budde ndowooza ssaawa nga 5 ndowooza omwami lo waafiiridde kubanga essaawa zino wenkolera evidiyo nziisaa 6 gwa kiro yafiiridde mu ddwaliro era ng'amawulire gakasibwa emikutu emitimbagano gyonna kwegamba ndowooza media zonna
azikonfaminze manye ebisesinga oluusi eri amawulire agatambula ng'oluusi nga balala bagatambuza kati olina okutambula kubanga weetegereza social media handles ez'emikutu akugamba egya media TV radio CBS bukedde akugamba platforms ezeesigika zonna zipostinzeeyo ne banne bennyini ne bapostinzeeyo ku mitimbagano egyabwe oba social media handles zaabwe. Kitalo nnyo enteekateeka z'okuzika bali mu kuteekateeka bijja kuba bikakasibwa olunaku olw'enkya. Bagita Fahad TV ejira nga comment nga subscribe nga nyiga kale amundange bwate bwagenze kitalo nnyo jukira mukwano gwe yasooka okugenda katolo bwama ne mukwano gwe obwokulala naye amwegaseko munange obwo bwe bulamu fenali yakubo buli omu wakufa enensi buli omu agikyalako obukyazi fena tuli bagenyi nga comment nga subscribe nga nyiga kale byebyo obulamu bwe butyo bo si wadembe miranga amajja n'amagenda bwe bulamu fenna tulina obulamu bwa bbanja fenna lyekubo fenna tuli bakulekulira nsi eno jimpereka like tosigale nga hojja kumedeko balimedeka abali Qatar ne Saudi abali mu America abali Bahrain bagamba nti mwebale nnyo ku G4 winga mubeere bulungi kitalo nnyo mbagala nnyo mwena